نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. abalabi baffe abalungi ab'omu kutu gwaffe guno omuganzi ogwa Rawda Islam Media Uganda, tubaanirizaako mu kanyomero kaffe kano mu programu yaffe nganzi y'okubeera nga mwana wattu mwabuuzizza ebibuuzo byammwe ebikwatagana n'eddiini y'owekitiibwa Allah. Mwana wattu nga mwetaaga ansa okuva eri abamanyi ng'owekitiibwa Allah waatugamba mu Qur'ani fasalu ahla dhikri in kuntum fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Mbere efaananako bwetyo etteeka eryo obanga mwana wattu olituukiriza ekyo kya bbeeyi nnyo. Tubeebaza abafuddeyo nammwe mwenna abatugoberera mu kaseera kano, era sisobola kwerabira baganda baffe ennyo nnyini abatuteekamu ensimbi aba Balike Spices company ekola ebirungo mwana wattu ebigenda mu chai, ebigenda mu muceere, ebigenda mu cakes, ebigenda mu migaati. Beera nga obeekwata babeere nga bakuweereza. Balike Spices esangibwa Bweyogerere, Kirinnya Namataba Road, oluguudo olugenda ewa Honorable Ssemujju Nganda. Balike Spices, number 1 spice company in Uganda and at the world over, inshallah. Mu studio sirinzeka ndi ne mukadde waffe omulungi Seka Abbasu Senkuba Sonko ow'Omutalagwe, nga sinnaba kubeera nga musaba ajja abeere nga atubuuzaako abuuza ku balabi baffe abalungi. Amannya agange nze Muhammad Abdallah Mbaziira, nga nze mukubiriza wa programu eyo mu mbeera efaananako bwetyo. Sheikh ebuuza ku bantu baffe inshallah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyo nno mwana wattu atubuuzizzaako, abuuzizza ku balabi baffe, ye muwalimu waffe gwe tutambula naye mu programu eno ey'ebibuuzo ey'okubeera nga mwana wattu obuuza ekibuuzo kyo nekyanukulwa inshallah. Sheikh, abantu babuuzizza ebibuuzo naye era sisobola kwerabira kusiima bantu baneeno na kubeebaza okubeera nga bafuula omukutu ogwa Rawda, omukutu gwabwe platform number 1 yaabwe okubeera nga basomerako eddiini y'owekitiibwa Allah. Lugerago Salimu okuva eyiganga barakallahu fikum. Nashiba from Abu Dhabi barakallahu fikum. Hadija from Saudi Arabia barakallahu fikum. N'abasigadde bonna abatugoberera inshallah. Seeka waffe omulungi Saifullah, nawe barakallahu fikum, oliawo kusena webale kubeera nga otugoberera inshallah. Mu mbeera efaananako bwetyo abuuza nti Sheikh, nayina omwami wange naye nga akola shiriki n'okweraguza mu basheikh abakubi b'ebitabo. Nengezaako okumubuulirira n'agaana. Kyenakola ne mwesonyiwa nenvaayo. Sheikh namulwa ntya era omusajja oyo muddiza amahali ge. Omukubi w'ekitabo abeera mushiriku. Omukubi w'ekitabo abeera mushiriki. Naam. Era bakuyita kusawula mu Kiwarabu. Bakuyita kusawula okw'omu Kiwarabu. Naam. Lwaki mushiriku? Olw'ensonga zino wammanga. Ekimuyisa omushiriku nti asawula nga atasoma Qur'ani. Asawula. Allahu akbar. Okusawula kwe bagamba
ngera abana abasawo bayita se basawo ba kinnansi bwe basawula bakusawula batyambu bakukebera ne bakulabya nti ebikuluma gundi yakuloga ffe mu Busiraamu tetulinayo nteekateeka ezo kukebera nti gundi yakola ki yaloga gundi wabula kye tulina omuntu wabanga alumbiddwa embeera eyo tutegeera nti kirwadde kimulumbye bwe tumulabamu alaama ez'ekirwadde ekyo tujjanjaba mujjanjaba yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man istataa an yanfa akhahu falyaf'al asobola okugasa munne ng'afunye embeera embi efaanana bw'eti akikole amujjanjabe so ne kibeera nga bye tulina okubeera nga tuyamba ku muganda waffe kyekyo amma bano bye bakola bo bakukebera n'okukebera ne bakutegeera ani akola ebyo ffe Allah tetugamba nakulagula kubanga tetuterawo na mbeera gyengeri ki gye tutukeberamu ani akola ki ani akuloga tu batuma abantu embuzi okuzisaddaakira amajini batuma abantu n'endiga ebisolo enkoko kati batuse ne kuleva bala batuma n'eŋŋamiya ssebo Allahu akbar naga nti genda oyite eŋŋamiya wano ate eŋŋamiya ne bagyokya bagisaddaaka ekirala nti beefuula abamanyi ebyekwesi ekyo nakibafuula abashiriki ate okimanyi nti Allah aga nti alimul ghaibi fala yudhihiru ala ghaibihi ahada Allah tasobola kuddira byekwesi ate n'abiwa ebitonde ebirala Allah ye yawulidde ebyekwesi nabbi Allah byamuwaayo byali bitono kumuyambako bwati naye bo balowooza nti bamanyi ebyekwesi kyova olaba mu mbeera emba abayitanga ba arrafa abeefuula abamanyi ebikoze eki ebyekwesi arrafa nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya babi nnyo agendayo n'akakasa bye boogera aba akafuwadde kati eto ate bo bwabanga ono agenzeeyo n'akakasa bye boogera aba mukaafu kati ate bo kiba kitegeeza obukaafu bubawunyako agendayo bugenzi ewaabwe oba n'awuliriza naye nga takakasiza lam tuqbalu salatuhu 40 yawma Allah takkiriza salaazi ennaku 40 ana afa subhanallah bonoonye ensi omuntu gobadde weesiga ne bukeera enkya nga tomwesiga lwaki ngaawe bakuliyetinzeewo obulabe batabudde wakati w'eŋŋanda abakubi b'ebitabo era omusanga nga yateekawo embeera embi wakati w'omwana ne maama we ng'aga nti maama we yamuloga nze nalabako omwana nga ddala alaga nti maama we yamuloga mukazi oyo mubi nnyo ansindikira amalogo nze baŋŋambye naye ng'abamugabe bakubi baki bakitabo era mbu baakebera nga balaba bamuloga omukyalo oyo atera okubeera mu gomesi ey'ebibomboola agenda okunoonyereza omwana ani abeera mu gomesi ey'ebibomboola nga yani imaama kakati embeera eyo bwejja efaanana bwetyo abo basajja baba babi era baba bakaafu nnyo tebeetaaga kwesembereza era omukubi w'ekitabo ate balogo nakyo kibafuula kubeera abashiriku kuloga omukubi w'ekitabo balogo mukafiiri ate mulogo mushiriku mukaafu teriyo bantu basinga kuba nansaalwa nga bakubi ba bitabo abo n'abasawo b'ekinnansi bwe balaba omuntu asituse bamusindikira sitaani zitataaganye emaali bwe laba anaasituka oyo afa aveewo kitonde kya Allah yakitonda lwaki kisindikira sitaani zikisumbula era ensi eno oba ogitunuulidde abantu abasinga okubeera ababi ewa Allah beebo bimu ku bitonde bisinga okubeera ebibi ewa Allah abo abeerimbise mu kubeera nga bajjanjaba abantu nga bayita mu ddiini y'owekitiibwa Allah abo byawulako n'oli avuddeyo
asanze omuntu akubiddwa sitaani awo n'agenda amusomerera oba afunye ekizibu ng'ekyokulumibwa ekiwuka nga bukyajja mu sunna n'amusomerera n'atereera n'atambula n'agenda nekino oli alina omulimu gw'alina n'ofiisi se bwe bamusanga ng'ofiisi eyo asawula mu nsawula ey'ekisiraamu. So abantu abo begendereze olwaleero bagaba n'enzaalo bagaba enzaalo bagaba emikisa so nga ate Allah tabaraka wa taala ye yawulira. Allahu akbar. yahabu liman yasha Allah gabira gwaba yagadde ezzadde eryobulenzi eryobuwala. alina polotiyo yagaana okutundibwa gendayo ofune bazza ebyabbibwa bazza ebyabbibwa. Allahu akbar. astaghfirullah. babbye ekintu mbube babizza kiba kitegeeza balina bye bakozesa okusobola okubeera nga bakola ki nga bayimirizaawo ebyo birina kubeera nga umuuru gaibi byekwese abalabi batamanyi. Allah byatatuyigiriza byatatuwaako sultan ma lam yunazzil Allahu biha sultan. Allah byatasangako buki bujulizi. So abakubi ebitabo bakaafu era wetukizuula nti omusikyala ayina bawe mukubi wa kitabo amateeka g'eddiini gaga nti yustatabu thalatha tugenda gyali eri omukubi w'ekitabo emirundi esatu oba ennaku mmeka oyo bawe netumugaa nti va ku mulimu ogwo siramuka mwannyinaze owuliriza va ku mulimu ogwo kola ki siramuka. wa illa yuqtal bwagaana amateeka g'eddiini gamulamaka attibwe omukubi w'ekitabo atumutta tukwata nakiso nettemako omutwe ne gugweki ago mateeka ga ddiini tubeera mu nsi efaanana bweti omukyala tetukkiriza abeereyo yadde olunaku n'olumu ng'amaze okukizuula nti mushiriku. mu nsi ng'eno Uganda etalamuza mateeka gali ge agashariya mukyala mwannyinaffe omulungi tugamba kuba kati olwo omukyala yafuga okubeerayo okweri teri akulemesaayo nga nti aveeyo tobeera wagusajja gukaafu gufaanana inshallah taasa obukaafu. Ekirala bwabanga alemeddeko tugenda mu shariya mateeka agafuga shariya entonotono eriwo nga Uganda Muslim Council wayufsahu azwaaj fumbo netubu counseling out salamu ofumbo netubukola ki netubusazaamu kati bwe tutyo bwe tukola ku muntu omukubi waki w'ekitabo waba yavaayo amuddiza amahare ge yakkiriza yamweyambula muwe kuba Allah tabaraka wa taala yagaa nti wa atuhunna wa atuhu ma anfaqu mubaddize bye bakoze ki byebateekamu. barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sheikh akaladi kalamulwa katya akaladi tutegeezaamu ndowooza tasbihaati zategeezaamu asibha akaladi okukabazisa engalo ye sunna okukabazisa ekitali ngalo mukhalafatu sunna kyawukana kuki kategeezaamu kano ketukwata kano oba obazisizza ngalo subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar ye sunna wakyajja mu hadith nga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba basahabiya abakyala baga nti alaykunna bitasbihi wattaqdisi wattahmidi oba alaykunna bitakbiri bitasbihi wattahmidi wattaqdisi mwikiza okubala obulaadi wa aqidna bil anamil mukozesa ebiseera nga tukozesa bino ebiseera by'engalo bino fa inna hunna kubanga ebiseera ebyo mas'ulaatu bigenda kubuuzibwa mustantiqaatu yawma alqiyama bigenda kubuuzibwa ku lunaku lwa qiyama. So tugamba tutya nti okubala obulaadi obwo kiri mu sunna singa tubazisa engalo wabula okubazisa ebitali ngalo
ng'oli okukozesa obuyinja oba okukozesa asibha katasubihi tugamba nti hadha mukhalafatu sunna kwawukana kuki ku sunna wa khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangi mbawalimu balabanga bid'a mubbo Sheikh Albani Allah musime yakupaka ebikompola bingi nnyo ganti akakola abamu na bid'a bakoze bid'a. Bangi mbawalimu balaba nti jaizu liman la yastati'u al-aqd bihadhihi al-anamila baganti tukkirizibwa walimu wabamu kuba walimu abalaba nti kikkirizibwa okukakozesa kwoyo atasobola kubalabi nga bimubuzaabuza. Khayra alhadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Agamba nti duwaki gyosoma nga ofuluma ennyumba era ne gyosoma ng'oyingira. Tuba tufuluma ennyumba ekyali badde ekirungi oyina gy'olaga gamba bisimillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Yali badde dhikiri esomebwa kiseera ekyo bisimillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Akyogera ekyo ng'afuluma wuqiya wa kufiya nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mumalira ati namutangira buli kyonna ekyali badde kimutataaganya gy'alaga. So tuyitirize nnyo okugikola ki okugisoma bisimillahi tawakkaltu ala Allahi wala hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bisimillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wala quwwata illa billah. Tayyib, dhikiri yetu tuyitirize nnyo gikola ki okugisoma. Bwe tuba tukomawo bisimillahi kharajna bisimillahi warajna wa bisimillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Bisimillahi kharajna wa bisimillahi warajna bisimillahi warajna wa bisimillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Yani bisimillahi warajna bisimillahi kharajna wa bisimillahi walajna. Kyotegezaamu nti bisimillahi kharajna olw'erinnya lya Allah nafulumye wa bisimillahi walajna ne ku lw'erinnya lya Allah nkomyewo wa ala rabbina tawakkalna era eri Allah gye neesigamidde. Naam. Kullun fihi at-tawhid wat-tawakkulu ala Allah tabaraka. Byonna birimu tawhid okwawula Allah tabaraka wa ta'ala era byonna obisanga nga birimu okwesigamirani kulluha at-tawhid. دليل على أن الإنسان التوحيد يلازمه في كل الأزمنة. bujulizi obulaga nti omuntu tawhidi yulazimuhu atambula ne tawhidi we fi kulli al-azmina buli kiseera ofuluma tawhidi wakubeera okomawo tawhidi gyolaga eyo ekyolite olinnye emmotoka subhanallahi tunia tawhid sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Julite otuse kasozi otendereza Allah Allahu akbar Allahu akbar tawhid okitegedde. Naam. So tawhid atambula n'omuntu okumanya tawhidi atambula n'omuntu omuntu bwafuna ekizibu tawhidi wa alhamdulillah ala kulli hal tenderizan alhamdulillah tawhid kwawula Allah. Omuntu afunye ebimusanyusa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Nabi agamba sallallahu alaihi wasallam tuliwafuna ekirungi agamba alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tatimmu salihat. Kakati mumbeera efaanana bwetyo tukola tawhid. Naam. Tutambula naye. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Agamba nti bifo ki bismillah mwetasomerwa
muto itetusomera mu bismillah munda utakizwa kusomera mu linnya lya Allah tabaraka wa taala min adabi qada'i al-haja mpisa zo kumaleki ekyetaago adamu li-istihabu wa adamu dhikri llahi fil khala obutagenda na kintu kyonna kiriko linnya lya Allah n'obutayogerera linnya lya Allah fil khala mutoyi subhanallah tetwogererayo linnya lya Allah n'okwogererayo obwogezi omuntu okwogera takizwa si mpisa za toyi kubeereyo ng'onyumya mala kyetaago gwonyumya si mpisa za toyi nemubeereyo nemukuba oluboozi ne munno ali mutoyi eri amala kyetaago nala amateeka g'eddiini tegakikkiriza naye mu bintu ebikulu ebiri manhiyu anhu mutoyi tetwogererayo tetujjukirayo Allah bakwogererayo linnya lyani ya Allah tabaraka wa ta'ala afaddal barakallahu fikum agamba nti sheikh ona ayagala kumufunira ku mwami gyotambulira mu mizikiti kisoboka agamufunirayo ku musajja naam nsaba Allah w'ekitiibwa akugulirewo omufune nsaba Allah w'ekitiibwa akugulirewo omufune nga nange sinaba kufuna kumukufunira naye naye kannoonye insha Allah kannoonye ate tulinawo n'abantu baffe waneeni waliwo naye tebamuka balugumaani insha Allah tujja kulaba ebyo byalukumaani ntwalire omukisa guno abalina ababiri omu bongereko abatanawasa muwase abalina omwomu mwongereko muwase bameka babiri abalina ababiri Allah wabawo obusobozi mwongereko muwase bameka n'abalina abasatu bwoba olina obusobozi obwongerako okumeka okuna mukole ki lwaki bannange tukubiriza ensonga eno olwa kathuratu banatul umma al-uzzab abaana ba umma abatali bafumbo baki bayitiri banyi ate beetaavu ekyokubiri mulekeraawo okwawula tujje mu jahiliya okwawula abakyala abafumbiddwako nti tebakola kitebawasibwa waliwo abantu abatagala kubawasa seeka tetugaana kuwasa naye n'empisa z'abakyala abo si nnungi abafumbirwako nedda abakyala bana oleeta omwana n'olowooza nti z'empisa z'abasajja zennungi seeka abasajja basobola okugumiikiriza naye abakyala bingi nnyo ebisago bingi nnyo abasajja bye balina ffe batutuukirira mu mizikiti saidi zombi seeka wabi saidi zombi wekyandibadde naye omanyi lwaki saidi zombi bbi kye bayita empisa embi kibeera kintu nga kyatondebwa mu buntu ng'akiina mulimu era kyova olaba nti omuntu asobola okubeera mu firika nga nnungi ekibinja kirungi naye ng'obuyisa obubi bwo bwamukola ki era ogenda olaba nga bukoze seeka obuzibu bwetufunye bwe buno wammanga nti abaana ab'obuwala baagadde nnyo okukulumulukuka nga bagenda ebweru omuntu omuleeta n'omuteeka w'omutadde naye ng'alimu omutima gw'okgenda ebweru ng'ayagala just kujjawo erimbeera nti tafumbirwangako kafune ku musajja then amale apuluka akole ki adduka agende efaananaku bwetyo abaana naye n'abagumiikiriza gye bali weba baayi alhamdulillah ffe wetuli inshallah abakuumi ate tetunabakikutula wetuli tuli ready inshallah kale barakallahu fikum wa jazakumullahu khair saba Allah akugulirewo naffe atugulirewo buli musajja asobola okufuna omukyala munoonya omuwase ate omusajja awulira ng'oli mwetaavu era tukira management ya Rawda Islam Media inshallah omusajja ng'owulira oli mwetaavu n'omukyala awulira ng'oli mwetaavu teekayo aba Rawda batera okubeerawo n'abantu biidhinillah inshallah barakallahu fikum Sheikh, this one is requesting for at least you enlight about some signs of the day of judgment. Some signs of the day of judgment. Barakallahu fikum. Abuuza ku bubonero obumu ku bubonero bwaki olunaku lw'enkomerero. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasallam yategeeza
nti waliwo obubonero bugenda okujja nga bulanga nti kiyama inaatera. Era owekitiibwa Allah mu Quran n'atutegeeza obubonero obugenda okujja mu Quran. Mu bwo mu Quran obwajja nga khuruju dabba, okujja kwaki kwekisolo, tukallimu nnaasi, kigenda kyogera n'abantu, okujja kwekisolo, ekisolo kigenda kufulumayo. Allah yagaa nti wa idha waqa'a al-amru, ba aya bwegamba nti akhrajna lahum dabba, tugenda kubafulumiza ekisolo, tukallimu nnaasa, kigenda kyogera n'abantu. Anna nnaasa bi ayatina la yuqinun. Sobera aya bwetu bwesoma amateeka ga Allah abantu bagavaako. La yuqinun, mubonero wa kiyama mulimu Yesu Kristo komawo. Ekisolo ekyo Sheikh katono nnyo kigenda kujja nga kyogera message, kireeta message nnungi nga message kiraga bwononefu kuyitirira abantu nga amalala gayitiridde tekyalya afaayo ku Allah tabaraka wa taala. Teri ajja kusobola kukitta, kiba kuba nti bagenda kukitta, nabbi ali tugamba nti bagenda kukitta. Naye kijja kujja abantu bajja kwekangana bwekanzi, alaba ekisolo kyogera naye, kisolo nga bwolaba ente nga kisolo. Yatuga nti akhrajna lahum dabba, tugenda kubafulumiza ekisolo. Allah yagenda okifulumya. Tukallimu nnaasi, kijja kyogera ne seeka nvazira, kidde wange, kidde waluku, kigende kyogera n'abantu. Anna nnaasa bi ayatina la yuqin, abantu bamateeka ga Allah bagavaako, tebagakkiriza, tebagakakasa. Kabonero kanene mubonero Qur'ani weyogerako nuzulu Isa ibn Maryam, Yesu kola okujja kwa Yesu, komawo kwa Yesu. Yesu agenda kukomawo, agenda kufulumira mu Damashq oba mu Damascus, kiri mu Syria, ekibuga ekikulu ekya Syria. Akole bino wammanga, agenda kukkira ku munaala mweru nga nabbi bwegamba, yanzilu Isa ala manarati albayda, agenda kukkira ku munaala omweru fi Damashq, mu Damascus mu Syria. Mu byagenda okukola fayaksilu saliba, amenyemenye emisalaba, agenda menya emisalaba. Wa yaqtulu al-khanazir, mu byagenda okukola agenda kutta embizi zonna, agenda kulagira zittibwe. Wa yadau al-jizya, Yesu mu byagenda okukola agenda kujjawo omusolo gw'obusuulu. Omusolo abantu tebakyawa obusuulu, abantu bagenda kuba bagagga. Ogw'ettaka guno agenda kugujjawo, buli muntu ajja kuba ne property nga mugagga. Yesu mbyagenda okukola yaqatulu dajjala, agenda kutta masihi dajjal. Yesu mbyagenda okukola alayhi salatu wassalam yahkumu bil islam, agenda kulamula busiramu, kulamuza busiramu. Agenda kusaala essola 5, asiibe Ramadhani, akole hijja, fayalidu azaale, wayamutu afe n'okufa kuba teyakola ki. Fa subhanallah, abasiraamu fekka ffe tukkiriza nti Yesu teyafa. Fekka ffe tukkiriza nti Yesu teyakola ki. Ani atutegeeza ebyo awamu n'okubeera nti okuwambuka kwa Yesu ogenda eri Allah myaka gyalinga 507 okutumibwa kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye emyaka egyo gyonna Nabbi Muhammad yali tamanyi Yesu yani sallallahu alaihi wasallam, ne Allah yamuyigiriza. Bwamuyigiriza Allah tabaraka wa taala, nabbi n'atubuulira, nabbi weno mbawarabu Isa weri mbaisirairi, ne Allah yamuyigiriza Yesu yani namunnyonnyola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era obusiraamu bwajja nga bunnyonnyola enzikiriza ezaaliwo, n'abantu okuzikyusa okuzijja ku nzikiriza entuufu ne zifuuka nga zayongeramu ebigambo by'abantu ng'ebyaba Pawulo. Akati nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatugamba, Allah yatugamba nti Yesu kabonero mubonero bwa kiyama. Allah ganti wa innahu la ilmu lisaa, Yesu kabonero akalaga nti kiyama egenda kukola kikutuuka bwana abazzi. Era Qur'ani
naye tulaga mu bubonero bwa kiyama nti waliwo obusajja buli ababuyita Yaajuuja ne Maajuuja. Qur'ani yabwogerako. Allah yatulaga nti Yaajuuja ne Maajuuja bagenda kukola ki? Suratul Kahfi Allah yalambulula nnyo obusajja obwo n'obukyalo obwo. Bika bibiri, kika ekimu bakiyita Yaajuuj, ekika ekirala bakiyita Maajuuj. Yagamba Nabbi Muhammad, yagamba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, thumma atba'a sababan hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Omusajja gwe bayita Dhul Qarnaini yatambula, Allah amuteerawo enteekateeka n'atambula okutuusa we yatuuka wakati we bayna as-saddayn, wakati w'amagigi abiri. Wajada min dunihima qauma, yasangayo ekibinja ky'abantu. La yakaduna yafqahuna qawla, nga tebasobola kuwuliziganya lulimi. Ayogera lulimi lulala nabano boogera luki. Kyokka ye kabaka. Allah yamuteekawo ng'afuga ensi yonna. Dhul Qarnayn. La yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya Dhul Qarnayn, baga nti wange gwe Dhul Qarnayn oba Dhul Qarnayn, inna Yaajuuja wa Maajuuja mufsiduna fil ard. Tuyina ebika bibiri, ekimu bakiyita Yaajuuj, ekirala Maajuuj. Mufsiduna fil ard, bonoona mu nsi. Omu ku bawalimu yaga nti akasajja kumanya bonoona balya, wasanga akabuzi kakalya Yaajuuja ne Maajuuja. Ebyokulya ebiggwawo naawe ayinza okutandikako n'akulya bukugwako nga 20 okutandika kulya Yaajuuja ne Maajuuja. Inshallah tasobibwabo. Amin. Mufsiduna fahal taj'al lana kharaja, fahal naj'alu laka kharaja. Wetu aya wiga, fahal naj'alu laka kharaja, tukuwa musala ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda, tuzimbire olutindo. Bani abagenda okubanga babuuza abantu bagamba Dhul Qarnayn omugati fahal naj'alu laka kharaja, tukuterewo omusala. Kabaka oyo Dhul Qarnayn ala an taj'al baynana wa baynahum sadda, otuzimbire wano olutindo. Obusajja buleme kutukola ki? Kwonoona gye tuli. Qala ma makkanni fihi rabbi khayr, yagamba nti Allah biyampa okubeera omukulembeze bulungi, ekisinga okubeera ekirungi okusinga okubasaba omusaala. Omukulembeze tasaba bantu musaala, ate abaterewo olutindo. Obukulembeze yayina okuyiiya butya bw'anaalongoosa enguudo z'abantu, butya bw'anaazimba enguudo entindo, butya bw'anaalongoosa omuwaasala abantu batambule bulungi. Ma makkanni fihi rabbi khayr, yali musajja musiraamu kabaka oyo. Kyava baga nti fa'inuni biquwa, wabula mbeetaagamu kimu eki leba. Naye obusajja obwo Dhul Qarnayn kigambibwa yasaanuusa byuma nga bwe kyajja mu Qur'an. Atuni zubara alhadidi hatta idha sawa, mundeetere ebyuma. N'abisaanuusa n'akola concrete eyasooka mu nsi yonna, yali yakabaka oyo gwe bayita Dhul Qarnayn. N'azimba ekisembe. Kati obusajja obukeera ku makya nga bukoona famastata'u an yadhharuhu, tebwasobola okuva ebiseera ebyo paka n'olwaleero tebusobola nga an yadhharuhu, an yatasallaku, okubuuka ekisenge. Wama stata'u lahu naqaba, tebusobola yadde okukikoona okiteekamu ekituli. Kiga bukoona ne bukoona. Nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam okukola ki, okubomola ekisenge ekyo obudde nga buziba, nga bugamba insha Allah nga buga tujja tutandikira. Nabbi yagamba nti webuligamba nti insha Allah nga bubomola buyitamu kiyama enaabesembedde. So Yaajuuja ne Maajuuja bubonero bwaki wa kiyama. Bubonero bwa kiyama mulimu tuluu shamsi min maghribiha, enjuba okuviirayo mu west, nyeviirayo mu west. Akabonero kanene mubonero bw'enkomerero. Mubonero bwa kiyama obunene mulimu okujja kwa Mahdi, Muhammadul Mahdi.
nabbi yatugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti agenda kujja omusajja yuwafiqu ismuhu isma yuwafiqu ismuhu ismi ngerinnya lye lifaananira ddala eryange yuwafiqu ismu abihi isma abi nga n'erinnya lya taata we lifaananira ddala eryange yamla'u al-arda adlan agenda kusaasanya mu nsi al-adl obwenkanya baada kaunihi jawra oluvannyuma lw'okubeera ng'ensi ebaddemu obwononefu obulyazamaanyi yes jawra adlu bwe bwenkanya jawra bwe buki obulyazamaanyi kakati oyo Muhammadul Mahdi mu bubonero bwa kiyama mulimu kyebayita masihi dajjal khuruju masihi dajjal agenda kujja atigomye ensi fitina nnene mudde wa kiyama mulimu khasafat ettaka ligenda mmira abantu min jazirati al-arabi mu kyombo ky'abawarabu mu gharubi ne mu sharqi era mbonero wa kiyama mulimu annar omuliro ogugenda okuva agagenda kuva Yemen nga gugenda gugoba abantu gubatwala mu baliro kabonero mbonero bwaki wakiyama obunene obwetukonyeeko bwe bunene n'obulala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam byeyogerako nam barakallahu fikum naye waliyo obutono bwo obusinga obungi tubulabi okuyitira kw'abakyala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi eri mu Bukhari yaga nti la taqumu saatu hatta yaqilla arrijalu wa takthuru nisa wa yakthuru alharaj qila wama alharaj qala alqatl hakaza qala alayhi salatu wassalam yagamba qiyama tegenda kutuuka hatta yaqilla arrijal oba hatta takthura nisa okutuusa abakyala banayingiwala wa yaqilla arrijal ate abasajja babeere baki batono wayakthuru al haraj okuttingana kibaita haraj kitire bamubuza nti wamal haraj kiki qala ashara biyadihi alqatl tegeza muntu abantu bagenda kutta bannaabwe mu busongo obutakola ki obutali musajja kera kuba amasasi nga tebayina na nsonga gye babawa afitiridde nabbi yagamba nti ebyo mu kubonera obugenda okubeera bubonera obutono bungi katulala webiri Allahu akbar hadithi endala nabbi sallallahu alaihi wasallam bas Jibril yamubuuza nti akhbirni an amaratiha bulya kubonera bwa qiyama qala an talida al amatu rabbataha Allahu era nakitegeeza kufa kuyitiriza kwantala abamu bali mbibagamba an talida al amatu rabbataha kubeeranga omukyala omuzaana agenda kuzaala mukamawe ajja kuzaala mukamawe omukyala omuzaana gwe bayita amatu agenda kuzaala mukamawe ng'azadde amakulu ng'azadde omwana gw'anaazaala ajja kuba mukamawe gwazadde mwoli eri mukamawe kitegeeza mbwe kiti ajja kufumbirwa omusajja oba webe tugenda mu ntalo tujifunayo abakyala bebayita ba ama bafumbirwa oba babagaba okusinziira nga bebagadde bagamba amiri asobola okuga nti bazira nkwaddeyo abakyala 200 oba n'abaddu babakuwa nkwaddeyo n'abaddu 200 kusinziira ku mirimu gye tukoze muki oba nkwaddeyo 20 oba 15 abaddu obakozesa byoba oyagadde ebya bulijjo okukolera emirimu egyawaka ate abakyala ababeeramu osobola okugendayo ng'agenda eri abakyalamu niwegatta mu nsonga z'obufumbo amateeka g'eddiini gakkirizibwa naye abaana bazadde bo tebabeera bazaana ate tebabeera baddu abaana babazadde bo babeera ate baana rasmi tuvola nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuwa omuzaana oli gwe bayita Mariya al-Qibtiyya yali muzaana naye omwana gwe yazaala Ibrahim yali mwana wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah be yayogerako mu surati al-Ma'arij illa yawagambira nti no au ma malakat aymanukum kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam era we yali yayogerako nti urziqali al-yawm mawlud olwali banzaliddeyo omwana Allah mpadde zadde
wasammaituhu biismi abi Ibrahim, namutumye erinnya lya taata wange Ibrahim. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu asobolera ddala bulungi okubeera n'omuzaana mu nsonga z'obufumbo. Omwana gwe bazadde ye n'abeera muki? Kati ono kitaawe bw'afa, kitegeeza nti omwana ono yagenda okufuuka mukama we, abeera mukama we. ate kalike bali abo bagamba mu bawalimu nti okubeera nga abaana ab'obuwala bayitirira empisa embi eri bamaama baabwe. Omwana afuuke mukama we, amucunge, akyuke maama we, akyunge maama we. Abagamba nti kathratul qatli, okuttibwa okulibeera okungi fil qital, mu ntalo abantu bagenda kubeera nga abazaana abaana ababajjiddwayo bajje bazaale mu bantu bafune bakaba baabwe bangi oba bafune abaana bangi bagenda okuzaala mu mbeera efaanana bwetyo. Wallahu taala alamu. Obwo nabo bubonero bwaki wa antara alhufata, tunia na kano kabonero kakia mbadde njagala okubuuliza awo seeka wa antara alhufata, n'okulaba abantu abaali eyo alurata nga bayita buki bute, nga bayita buki bute, ria ashai, abalunzi b'ente, abalunzi b'embuzi, abalunzi twala nti abalunzi yatatawaluna fil bunyan, fil bunyan, nga bebagaggawadde kati bazimba gorofa. Kyategeeza oba ekigambo kiraba. So ako nako kabonero ka kiyama. Oluusi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonero bwe yatulaga abakyala abakunama ennyo n'abasirikale poliisi okuyitirira ennyingi okuba abantu pakibooko. Yaga nti sinifani min sinifani, abantu bamiteke meka bibiri bali mu ummin lamu arahuma, nze Muhammad sibalabyeko. Mwe mujja kubalabeeyo naye nze sibalabyeko. Nembo yagamba nti rijalu lahum aswat, waliwo abasajja bagenda okubeera n'ekibuuku. Abaga nti kathratu alpolisi, kubeera nga poliisi mpitirivu. Yaturibuna biha nnas, nga bazikubisa abaana. Yaga nti ka adhnibati albaqar, nga zinganga emikira gy'envubu oba emikira gy'ente boko mpanvu. Yadribuna biha nnas, bagikubisa abantu nga tebekengedde, babukubi talinamu na kusaasira kuna. Otegeeza butegeezi nti kiyama naatera okukola ki? Okuyimirira. Naga nti wanisaun kasiyati, n'abakyala nga bambadde, naye ariyati, naye mu actual sense nga bali buki? Bali bwereere. Ayambadde kaketi. Ruusuhun, emitwe gyabwe ka asnimatil buhu, inge amabango g'engamiya. La yadkhulna aljannata, siba kuyingira jana, wala yajidana rihaha, era siba kufuna kawuka jana. Fa inna rihaha fi masirati kadha wa kadha, au kama qala alayhi salatu wassalam, kawuka jana kagenda kubeera wala nnyo n'abantu abafaanana bwatyo. Ekisembayo okutumibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabonero ka kiyama. Okutumibwa kwa nabbi Muhammad, yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu, bu'ithtu, natumibwa nze Muhammad, ana was-sa'atu, ne qiyama ka hataini, ng'engalo mmeka zinebbi. Amakulu nze wenvaawo nabbi Muhammad okutumibwa kwange, qiyama yekola ki? Teriyo nabbi mulala agenda kujja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam, barakallahu fikum. Agamba nti Sheikh, nzikirizibwa okuwasa mutabani wa muganda wange gye yawasa. Ala basa bihi, tewali buzibu. Kyakolebwako abatusookawo abalungi. La basa bihi, omuntu okuwasa mutabani wa muganda we gye yawasa. Bal mu Busiraamu mutabani wa muganda wakkirizibwa okujja n'awasa muwalawo. Obusiraamu mutabani wa muganda wange akkirizibwa okujja n'awasa muwala. Amakulu mutabani wange asobola okujja n'awasa muwala wange, muwala wa muganda wo. Ati olina muganda wo yani Ali Senyonga. Ali Senyonga. Akati olina mutabani wo yani Lukumani. Ali Senyonga alina omuwala. Lukumani n'amukuba ekiwo Busiraamu. Baba asibi. Nkategedde.
amuwasa kategedde. Barakallahu. Ibnatul khal omwana wa kojja, ibnatu al-am omwana wa taata omuto, wa ani omulala ibnatul khala omwana wa maama omuto, wa ibnatu al-ammatu ibnatul ammati mwana wa senga. Bonna abo bawasibwa mu Busiraamu la basa bihi. Boli awo Busiraamu bwakikolanga bwagala kwongera kuyunga luganda luno beere nga luli wathiqa gane mukola emaali etambuliramu mu family mu bulungi. Barakallahu fi. Barakallahu fi. Wano ewaffe kive kitu era ne bageza bagani wasiza omwana wa taata w'omuntu. Allahu akbar, dunia erekaana yasihu dunya Allahu akbar, ad-dunya tasihu wa tatakallam. Sallallahu okutegeera wano tulinawo ne betwafuula ba muharramati muaqqada naye nga tubafuula lw'abantu bamu nti gundi yagaana okuwasa omuziro bwego naye yadde akakwate naawe talina kumakyawo gandi taata oyo mwannyinazi. Allahu akbar, mbula okuba mugatta oluga ekika naziwa ku mbaziira. Allahu akbar. Nam barakallahu fikum. Agamba ono mwannyinaffe Nashiba babirye abuuza nti bwembeeranga eraka ennya before zuhuri nzisaala newajja wabeerawo olunaku when she is fixed with some cup of work nga the only thing I can do or she can do is to pray dhuhuri only. Can she refund those for laka? Atumugamba nti saala dhuhuri bwe bikutte Allah aba ategedde ekifo kyo kyolimu. Ekyokubiri asobola okuziriwala tetuli wa sunna. Waliwo abalaba mba wali nti ziriwa naye nze kawulu gyendiko nti sunna teziriibwa kabuliya nga ziyise ku muntu. Kabuliya ne baadiya teziriibwa. Waki sunna ate nga yuthabu tariku fa'iluhu, abakikoze afuna empeera, wala yuaqabu tarikuhu, toyina musango gugenda funa. Ekyokubiri ekyokusatu kyenyinza okwongera ku ekyo nti woba obadde okikola buli lunaku n'ofuna mbeera ekikuziisizza Allah akuwa empeera yakyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu bw'abangako nekyabadde akola n'abeerako n'embeera ya lugendo yakye mutataaganya, Allah tabaraka wa taala agamba nti uktubu li abdi, omuddu wange oba omuzaana wange mukole ki, muwandiike ku makaana yafaluhu sahihan muqima, byabadde akola nga mutuuze era nga mulamu bulungi. Barakallahu. So gweyitiriza bikola buli lunaku ebikumiisinze tegeera ndi empeera yo jajjifunewa Allah tabaraka wa taala. Sallah tuwe empeera zaffe mu ebyo. Amina ya rabbi. Sheikh, birthday zikuzibwa? La, Siraamu tetukuza birthday. Si nkola ya Busiraamu kukuza ki. Siraamu mwenna mu ggwanga okukuza birthday si nkola yaffe, nkola nkoppe. Nkola ki? Nkoppe. Lwaki nkoppe? Ati lam yu'rafu fi al-azminati al-ula. Tetwazirabako mu biseera ebyasooka. Tetwabirabako. Ekyokubiri, waliwo abalala balowooza nti Nabbi waffe alayhi salatu wassalam yali akuza birthday okusiiba. Waliwo abalina endowooza. Kale tukitwala nti yali akuza birthday. Okukuza wano kye bategeeza okukuza kukuŋŋaanya abantu. Oba okufunayo abantu gwe n'okwata keeki n'olangira n'okulangira. Nabbi ye teyalangiriranga. Era teyagufuulanga munaasaba nti mukolo. Nabbi yasiibanga ate na busiibi, teyalina kyeteekawo kulya. Awo babuuliza nti awo abatakuzizza. Wabula aba asiibye olunaku lwe yakola ki? Era bamubuuza ku kusiiba olunaku olwo yagaa nti dhaaka al-yawmu alladhi wulidtu fiihi wa bu'ithtu fiihi. Okitegedde? Wa unzila ilayya fiihi. Lwe lunaku Allah tabaraka wa taala lwe yantumirako. Lwe nazaalibwako.
era n'obubaka Allah yabunzisiriza ku lunaku olwo. Bwekityo bwekyajja mu hadithi ekibeera nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku olwo yalusiibanga si kulukuza. Bwe tugaba kulukuza basahaba baaliga nti gwe gwali mudigido ne tewaaliwo ebyo, ye yasiiba bamubuuzanga kukusiiba kwe ngaye bw'atyo bwakikola. Ayina obujulizi nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuga nti nalukuzanga olw'ensonga bweti. Uko si kukuza, yasiibanga nyingi ennaku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyasiibanga tugambe nti yakuza. Yasiibanga olwokuna, yalukuzanga bukuza. Wabula yaga nti dhaaka alyawmu alladhi tu'radu al-a'mal, emirimu lwe lunaku Allah lwayanjulirwa emirimu gyaffe, malayika lwezanjula emirimu gyaffe. Njagala omulimu ogusinga okubeera nga gulabikiramu kola ki? Kusiiba. Wajjawo omusajja nga atandika okunyonyola abantu mbu Nabbi yakuze yenkuza yeeyo, naffe tukuze mu nkuzi endala. Allahu tuteekewo ebidongo tusale keeki tuyite ku bantu. Omwo mulimu bigambo bya Nabbi nti nkuza olw'ensonga bweti. Yaga kusiiba, basahaba baleeta kusiiba. Bwe tusiiba ennaku zonna ze tusiiba eza sunna tuba tukuza nkuze. Tusiiba 3 ayyam fi kulli shahr, tubadde tusiiba 6 ayyam min shawwal, tukuza nkuze. Eri ibada tusinza Allah tabaraka wa taala bwetutyo. Abantu bave mu muzannyo. Ene ddiini eriko enjigiriza, si yakubuukira, si yakupangirira. Ntera nnyo kigamba abantu balowooza nti ddiini yakola ki? Yakupanga. Wallahi dini ya fisi ya bukatuliki. Kuba bukatuliki oli asobola okupangayo ekintu fastahsanu baga kirungi kigende muki mithaluhu namugongo kyokulabirako kinnamugongo. Yes. Oli naye yafiiriddewo nga yakatuuka awo bagenda muzimbira ekijjukizo. Basobola omuzimbira ekijjukizo. Kati baddira abantu be bapangapanga ne babateekaawo kyafuukira ddala kya mu ddiini yaabwe. Musini oli ngobya. Bantu bamusinza. Ati waliwo n'abasiraamu abamu baali baagala obireete waffe. Inshallah abatutaasa abatujjire nawo. Amiina. Kuba bid'a mbi. Inshallah abatutaase abatujjire nawo. Kuba bajja kusiga ensiga embi. Naam. Erowoozesa nti obusiraamu naffe tukoppa bali. Nabbi yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'anna sanana man kana qablakum kudha bil kudh شبرا بشبر زراعا بزراع حتى إذا دخلوا جحر الضبي لدخلتموه. حديث المجتمع شامسي يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم. مجينا قبل لا بابا سوكا وين كولا يا بوينبي nkola ya bwembi kigere ku kigere utakuta shiburan bi shibr uta kuruta zira'an bi zira' mukono kuki mukono hatta idha dakhalu okutuusa we banayingira juhura dhabi kharubi mu riwaya ndala ganti juhura dhabi kharubin ekinya ky'enswaswa nga bagenda kuzikirirayo la dakhaltu ojja kusanga nga waliwo agasiraamu nga gabagoberedde nga gazikiriridde ddala. Basahaba bamubuuza alyahudu wannasara ya rasulallah, otegeezaamu bayudaaya nabakatuliki omubaka wa Allah? Nabbi n'agamba nti faman. So baatidde kukoppereza. Kukola ki? Kukoppereza. Ove mu kukoppereza abasiraamu. Ffe abasiraamu tetukola ki? Tetukoppa. Tuyina aslu, tuyina eddiini yaffe gyekola ki? Saba Allah atukuumire eddiini yaffe eno. Amiin. Naye Allah ye yamugikuuma. Allah ye yamukuumira nga akuuma eddiini yaffe. Barakallahu fikum. Abuuziza nti it is said that Allah's words are not said in the latrine. What if I'm hidden there? Am I not allowed to pray from there? Sengamba nekweseyo nga waliwo abanoonya, waliwo abakola batya. Abakusibiddeyo ekyo kibeera mu darura. Busiraamu tulina qaida ng'eyina ensibuko yaayo. Naam. Qaida ega nti ad-darurati tubihu al-mahdurati. Ebintu ebyobuwaze bifuula ebintu ebyetteeka okubeera nga ebiri haramu bibifuula okubeera nga olina bikola nga biri mubaahu. Era Allah atuwa aya nga mweri mu Qur'an, hurrimat alaykum al-mayta
kiri haramu okulya ebifudde waddamu n'omusaayi walahmu lkhinziri ayo yonna binene singa oba okiridde naye Allah yagamba nti faman yuturra fi makhmasatin ghayra mutajanifi liithmi omuntu yenna singa akakibwa enjala kyebayita makhmasa ghayra mutajanifi liithmi nga taga nti kanjikole ndabe ekinabeerawo kandi embizi ndabe ekinabeerawo astaghfirullah abantu bangi bakola nga bagezisa bwe batu bagezisa Allah yaziza kino kankikole ndabe ekinabeerawo naye gyebimalira tebitera kuba birungi isajja kyali kimu kyakwata kula nekigyesangusa ebyaddirira tekyali birungi kujogereza oku joga ddiini wonna waliwo ekyafayo kyaguno ogusajja ogukaafu Allah agukolimira ogwafa balabye ekkubo barakallahu fi gulinya ku Qur'an ma dhanbu al-Qur'an Qur'an ekoze eki gyolinya ekoze eki ekitabo kya Allah terina kukikusibyeko nti kikole okwate ekitabo kya Allah n'olinyako sala akikolimira ekisajja ekyo gikiri mu kabuli ekitabo kya Allah okirinyeko terina kutte kikyo fe kyabwe yadde tukakasa nti fake bakyongeramu si enjiri entufu yakakwani nabo bakikakasa nti tebayina njiri wabula bakombininga information era nga Allah watugamba mu Qur'an fawailul lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila au nokubeera nti Baibuli fe tetukkiriza nti kyekitabo ekituufu Allah kiyassa ku Yesu era tumanyi nti mulimu ebyayongerwamu tekikyali ku origino tetusobola kukikwata kukikolako ebyo mbu nkijoge nkirinyeko mbu nkitwale nkisanguze olwejjogo sisobola kikola naye nabo baali baddemu ne akafansonyi kwata ekitabo kya Allah n'olinyako okuva lwe yakirinyako abawali mbagama abaaliwo mu biseera ebyawali omusajja amuwalimu yajja n'akinyumya ekyafaayo kyenagise tusaba Allah agikolime yatuuka n'ekiseera nga n'ekigere bakinoonya tebakiraba ne kabuli yenge evaamu amazzi agawunya okufuuka n'ejjoogo kati waliwo abantu abakola ekintu nti kankikole ndabe ekinakola ki ekinavaamu torisikingaga bulamu bwo mu nsonga zifaanana bwe zityo naddala ensonga ezirimu Allah yagamba nti inna batasha rabbika la shadid Allah bwakwata ku muntu enkwata yebeera yaki shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id Allah yatandikawo min adami nga toliwo siriwo wa yu'id ate Allah za kati kyembadde njagala muntu okukwata kwa Allah kwa maani so ad-darurati tubihu al-mahdhurat ebintu ebyobuwaze bifuula ebintu ebibadde haram nebifuuka ki halal bifuuka halal kyabuwaze obadde tokkizibwa kulya bifudde enjala bwejjanga nyingi teri kyakulya Allah ageze ate akabuzi ke mwabadde nakewaka kafudde temukasazeeko nako kafudde enjala tukalekaawo nga tetulina kyakulya feke tutandikirako netukola ki netulya kali halal la kali haram naye embeera eriwe kafudde ki halal tulina kukalya oba kitegete tuwaliriziddwa embeera y'enjala kikyo Allah kyaga nti famani turra fi makhmasatin yenna akakibwa enjala ghayra mutajanifin li ithmi fa inna Allaha ghafurur rahim akikola mu mbeera efaanana bwetyo Allah bayakusonyedda so tosobola kubeerawo nga tutendereza Allah toyi tebatenderezaayo Allah wabula bw'obeera nga embeera ekunyize toyina kyakukola gy'osaalira onaawangaala tosaala la omusajja Allah amugeredde tayina ngoyi za kukola ki zakusaaliramu tumugane tasaala la saala era ninjigiriza weeri nenjigiriza bwatya asaala atya kale saala olw'ensonga nti
embeera yeeyo. Barakallahu fikum. Mwanyinaffe ndowooza bagambye osobula senga embeera ebaawo nga bweti weeriwo. Agamba nti assalamu alaikum warahmatullah, Lugerago Salimu from Yeganga. Barakallahu fikum Lugerago Salimu. Question, omusajja akkirizibwa okuteeka tint mu mutwe gwe? Akkirizibwa giteeka sunna kuteeka mu kirevu, si mu mutwe, si mu nviirize. Kuteeka mu kirevu. Sunna kuteeka mu kirevu inshaallah. Nsaba kumbuulira ku mpagi z'obusiraamu n'empagi z'esswala n'eza sunna n'eza sunna. Ne sunna. Naam. Ayagala mubuulira ku mpagi z'obusiraamu. Naam. Mpagi z'obusiraamu ziri 5. Nabbi agamba sallallahu alaihi buniya al-islamu ala 5 shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadani wa hajji baitillahi al-harami. Yaganti obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi mmeka? 5. Sooka kukakasa nti byonna bye basinza mu nsi babisinza mu bukyamu kujja kani Allah era nabbi Muhammad mbaka wa Allah era muduwa Allah. Empagi esooka kujjawo byonna bye basinza nti bikyamu era kyekituyingiza obusiraamu ekyo. Okakasa nti abasinza ebitonde babisinza mu bukyamu, abasinza ensozi bazisinza mu bukyamu, abasinza amasanamu bagasinza, abasinza Yesu bamusinza mu bukyamu, waliwo n'abasinza nabbi Muhammad bamusinza mu bukyamu. Ateekeddwa okusinzibwa ya Allah tabaraka wa taala. Era bw'osinza omutonzi yakutonda oyo Allah yekka oba omaze okuyingira obusiraamu n'okakasa nti ateekeddwa okututuusako information eva eri Allah ku mulembe guno ali ogwo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empagi eyokubiri itaa'u zaka, iqaamu salah, kuyimirizaawo sala mmeka. Eyokusatu itaa'u zaka, okukwatamu ebyo Allah byagabiridde Allah byakugabiridde n'oteekayoko. Eyokuna sawmu Ramadan, kusiiba mwezi gwa Ramadan. Eyokutaano kugenda kukola hijja, kulambula nyumba yani ya Allah tabaraka wa taala eri Makka. Eriyo yabayina obuki abayina obusobozi. Empagi z'essola ziwerako, muzo mulimu takbiratul ihram, takbira eggulawo essola nti Allahu akbar. Eyo takbira eggulawo essola ng'oyingira Allahu akbar. Al-qiyamu liman istata'a, al-qiyamu ma'a al-qudra, okuyimirira ng'oyina obusobozi. Omuntu mbaga nti al-qiyamu ma'a al-istita'a, okuyimirira n'obusobozi. Omuntu alina obusobozi, amateeka g'eddiini gagamba nti alina okuyimirira mu ssala. Okujjako essala eza sunna, olina wabeera talina busobozi ng'akooyekooye mbukooyikooyi, waddembe okugisaala ng'atudde era ebeera etuuse, naye si kukifuula nti kya buli kaseera era empeera tezisobola kwenkanankana n'empeera z'oyo asadde ng'akoze eki ng'ayimiridde. Empagi endala ey'essola tuyinamu qira'atul fatiha, kusoma suratu al-fatiha. Empagi endala ey'essola arrukuu, okukola ki? Okuvunnama. Eyo endala arrafu mina arrukuu, okuva mu rukuu. Endala al-i'tidaalu, okubeera nga atukola twenkananka oba twenkanankana ng'ovudde mu rukuu. Al-i'tidaalu fi, okubeera nga wenkanyenkanye okuva mu rukuu. Endala as-sujud, okukola ki? Okuvunnama. Endala arrafu mina as-sujudu, okuva mu sujud. Al-julusu bayna sajdatayni, aljibaita al-julusu mina bayna sajdatayn, okutuula wakati waki endala al-itmi'nanu fiha, okubeera ng'otebenkera ku mpagi ezo zonna, kiri mu bya mu mpagi. Endala at-tashahhudu al-akhir, tashahhudu ekola ki? Esembayo gye bayita at-taslimatul ula, abamu ku bawalimu bagamba nti salaamu ekola ki? Esooka. So enebeera mpagi mu mpagi zaki? Ate okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam, okusalira nabbi sallallahu alaihi wasallam abamu baga nti kiri mu mpagi, abalala bakirabira
naye nga tashahudul akhir jumlatan yebera ki mpaji mu mpaji zaki sala wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Swala za sunna, eswala za sunna nyingi tuyinza okunokola yezimu. Mu swala za sunna tuyinamu salatu tarawih, sala ya tarawih, tuyinamu sunanu rawatib raka nya nga tuna sala dhuhri, raka 2 ngomaze okusala dhuhri, raka 2 ngomaze esala ya magharibi, raka 2 ngomaze esala ya isha, raka 2 ngomaze esala ya subhi, anga tuna sala subhi ya qabliya za subhi raka 12 awam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti azisala bana Allahu lahu baytan fil janna, Allah muzimbira nyumba muki mujjana. Musala za sunna tuyinamu salatul istisqa, sala yokusaba ki enkuba. Musala za sunna tulinamu salatu al-khusuf, sala ya eclipse, luna ni sola eclipse, omwezi okusikirizibwa enjuba okusikirizibwa ki, ezo nazo sala za ki za sunna. Tulinamu sunnatu jebaita al-istikhara, okwebuuza salatul istikhara, okwebuuza ko Allah tabaraka wa taala, amba yongera ko waliwo ntine salatu tauba ayagala okunenyeri Allah sala raka 2 na amba yongera ko waliwo sunna. Nze nalaba naba wali mbanje bakiraba nti si ntuufu abantu bali jesonye salatu tasbihat, hadithi ya yerina ilalun fitilif, elina obunafu bungi abantu bajiwali tebali gisadde. Walimu abagituuki abaganti ntuufu mutwala obuvunanyizibwa muddemu gyetegerese baginyonnyola abantu, naye nga nze ku lwange okwetegereza kwe nakola kulaga nti salatu tasbihati nfu teyetaagisa abantu kubeera nga bagikola ki nga bagisala. Endala tusale swala entuufu eziriko tahiyatul masjidi weri woyingira mu masjidi, sunanul wudu'i, waliwo sunanul wudu' nayo sunna. Bilali Nabi sallallahu alaihi wasallam yalingirako ebigere mu jjana namuga kinaga ndinze buli wemmala okufuna wuzo nkola ki salayo, kitegeeza nawe Allah tuyinza okwekangira muki mujjana singa buli wamala ewuzo ng'okola ki nga osalayo. Kale ezo tusobodde mentioningako endala ziri gyetusobodde. Wallahu ta'ala agamba nti ezo swala ezo eza sunna nazo era zigulibwawo na dua eno al-iftitah, ezo nna zigulibwawo ne dua al-istiftahi, okujjako salatu layl, sala y'ekiro eyina istiftahi yayo special. salatu layl ina oluusi yayogeranga Allahumma rabba Jibril wa Mikala, oluusi naganta Allahumma rabba Jibril zikiri emanyikiddwa. Waliwo n'endala ega nti Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa man fihinna wa laka الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك عنبت وبك خاصمت وإليك احتكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله غيرك. إيزو زيزمك وذكاء أمينكو دعاء الاستفتاحية نبي صلى الله عليه وسلم يقول سانكو صلاة الليل يجرو tuyali badda ziyigiriza naye oli bw'asaala salatu layla n'asoma edduwa emanyikiddwa batarawih n'asoma edduwa eno eya bulijjo tugamba nti ebeera ntuufu naam eba ntuufu nnyo ziri zezimu ku ziyakozesanga ku layiri wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Allah yubarik fihi. Agamba nti nsaba kumbuulirako ku sujudu shukuru n'engeri gyekolebwamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ebikozesebwa lamma teyina biseera sujudu shukuru yo wofunidde ezezimu ku tawali abawalimba zita tawali ezibigwawo ofunidde kikusanyusa
obutuufu obadde tokisuubira oba nga kikuwuniikiriza nnyo kiraga obusobozi bwa Allah kutama wansi ovunamyeyo oluvunnama beta sajidata shukuru vunnama shukuran lillahi azza wa jalla. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikolako akati kiba kitegeeza naffe tukikola bw'ofuna ekikusanyusa nga mutuufu owulidde kikuwuniikiriza obadde tosuubira muntu okumutta mwekangira ku mulyango vunnamayo wansi shukuran li rabbika okwebazane Allah. Tusomera muki bye tusomera mu sujuudi zonna subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la oba subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir oba subuhu quddus rabbul malaikati oba sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Osobola okusomera mwezo ezo zonna zonna adhikari za sujudu tuzisomera ku sujudu obujulizi bwajjanga bulaga ekyo nti zonna ezo adhikari zenkonyeko tuzisomera wansi era zisomera ku sajida ashukuru nabwe ekito sujudu sahwi zetusomeramu ne sujudu eza bulijjo tusomeramu ezo wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum abalabi baffe abalungi tuli ku mukutu gwaffe omuganzi ogwa Rawda Islam Media. Rawda Islam Media mwana wattu twavaayo okubeera nga tukuweereza ku nsonga ezikwatagana n'eddiini y'owekitiibwa Allah okusomesa eddiini y'owekitiibwa Allah tubakubiriza atannaba kubeera ng'otweyungako mwana wattu tweyungeko ng'okozesa emikutu gyaffe emigattabantu WhatsApp, Facebook, YouTube mwana wattu beera ng'otweyungako olwa educative programs zetulina era ezigasa. Twongera obategeeza nti programu eno eteekebwamu sente baganda baffe nnyo nnyini aba Baliki Spices tubaweereza mu bintu by'obuwoowo mwana wattu okukola enva okulongoosa akavaako ne kaba nga kawunya akawoowo akalungi akakyereko byonna ebijanjaalo ebyo n'obiteekamu biifu masala. Allahu akbar ojja kulya ekijanjaalo olowooze nti oba kiki kino kyendya so nabwe kito tubakubiriza okubeera nga mukola ki twongera okutegeeza n'abamakampuni abakola kekisi abakola parking juice mubeere nga mutweyuna ebirungo byonna tubirina insha Allah. Abafumbi mwana wattu mutweyune tulina biryani buli kimu byonna weebiri insha Allah mutweyungeko tubeere nga tubaweereza. Baliki Spices tusangibwa bweyogerere Kirinnya Namataba Road ku luguudo olugenda ewa Honorable Semujunganda tuukirira muganda waffe Abdul Nasiri abeere nga akuweereza insha Allah. Erinnya Hadija ndi waneno Saudi Arabia. Barakallahu fikum. Allah yubarik fi Hadija banna barakallahu fikum inshallah abeere nga kwanguyiriza abuuza ekibuuzo nti obusiraamu bunamula butya nga nazaala abaana mu musajja nga tetuli bawoowe naye njagala nsalira abaana bange akiika Allah anzikiriza. Naam, baana bo basalira akiika gwe kennyini tolinda kitaabwe oli gwe basalamu atali muwoowe naawe lwaki tisi baana be oba njogeddewe omuntu ayinza okulowooza njogeddewe naye kyekituufu busiraamu tebumuwa baana abo era emikolo egisigaddewo mukyala yalina ogibakolako byonna ebisigadde abo babayita omu bamuyita ibnu ummi mwana wa maama we talina kitaawe ne mukumugaba waliyul amru yamugaba imaamu yamugaba kulembeze bwe mugaba otubeera mu nsinga eno munadhamatu islamiyya fi Uganda Muslim Supreme Council buli mukulembeze ali wansi wa Uganda Muslim Supreme Council amugaba akikiridde omunadhama maamu w'okukyala amugaba ate taata nze wembasalira taata ki nze nabamuzaalamu naye nga anti shariya egaasibabo omukyalo ono tewamuwowa okuwowa kwe kuteeka olukomera nti omukyalo ono wuki ola nabbi yaga nti alwaladu lilfirashi omwana wannanyi yawomukyala obanga gwe omuwowa nga tukakasa babo oba oli mwenzi yaga nti wallahi orajim gwe kali mwenzi katukuba amayinja ofi ani nanyini kitanda nanyini mukyala omwana wa nanyini mukyala alfirash
ategeezaamu mukyala nga Allah waga nti wafurushin marfu'a inna ansha'nahunna insha yali ategeezaamu bakyala bano betuyina gamba agenda kuddamu Allah batonda oluki baraka akati omwana wa nannyini mukyala yawasa omukyala n'amuwa mu mateeka gwe tugamba nti omwana wo ate gwe yayenda ali mu bwenzi amateeka g'eringa gatuba mayinja paka kukola ki era bw'ojjanga okiraiminga nti omwana ono wange namuzaala mu bwenzi amateeka gatukube sigwe bagaba sibabo naawe obayita otya basigadde era waoli baana ba mukyala ebyaddala sibabo era baddayo eri imaamu yasigala nga abakola ki imaamu buli yenna atayina amugaba khalas omukaafu asiramusa olwaleero bazadde bonna bakaafu imaamu akola omulimu barakallahu fikum Allah yabarik agamba nti era obusiraamu bumulamula butya nga yeegayirirako omusajja n'atuuka n'okumugamba amuwoowe ku mahale ga nusu 100 nsobola okutukuza ibaada zange n'agaana alaba mmaze okumuviira kati aŋŋamba kumpoowa yadde obusiraamu bugamba tusonyiwe era obusiraamu bugambaawo bumulagira okubeera nga okumusonyiwa kusonyiwa kwa Allah tabaraka wa taala kuyalagira tekuyina kkomo nti olaba ne bw'aba afudde tumusonyiwa naye ate akyali omuki sonyiwe Allah aga nti fa'fu wasfahu hatta yati Allahu bi amri barakallahu fikum musonyiwe muleke ko ne byobanga atatunuulidde hatta yati Allahu bi amri tusa Allah wanaleeta ensonga naye ala kulli sonyiwange ebbanga lyonna nabbi Allah tabaraka wa taala yamuga nti khudhi al-afwa Muhammad sonyiwa wa'mur bil urfi lagira obulungi wa a'ridu 'anil jahilin abantu ababuyabuya besambe waliwo omuntu nga akumalira budde bu yagaana otegeera ekituufu ng'alina tegeerera mu kabbuli tomumalira ku biseera waliwo abantu ng'agenda kutegeerera mu kabbuli buli kaseera tukaayana n'abantu kubagamba nti mawulidi bid'a kitegedde waliwo abantu nga mu butuufu bapiikinga era ogenda okulaba nga atandise okigula naye emyaka 3 bakuga bid'a ate gwe osomesa nti ntuufu oyimirizaawo bid'a omusajja mukulu okuze gwe wagaana otegeera emyaka 3 gwe mugambe nga kimu buli kaseera nti ekyo kyekuga kyekituufu kyemmanyi nti nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakola mawulidi tomumalirako budde a'rida 'anil jahil murakkab tajja kutegeera mu kabbuli nga Allah mukola ki banja batagenda kutegeerera ku dunia kituufu ajja kutegeerera mu kabbuli Allah batagenda kwokya bwokya naye olaba omuntu nga afudde yayagala ye kunoonya kumanya amuyigirize tumuyambeko naye se waliwo najja ne mu inbox nga ajja mulese kukaayanya kulw'ensonga y'edduwa oba wayogera ku dduwa yayagala ziyimiriza oba amawulidi Allah tayagala kuyiga bula yayagala kukola ki kulwanyisa kuyimirizaawo kiri wallahi tetwogera byetwogera lwa hawa emmere naffe tujaga wama yantiqu anil hawa afe tetuli ku level ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti buli kyetwogera tukyogera bubaka la naye kyetugamba nti byetusomesa bibeera kubeera mu kwagala ani atayagala mmere ani atayagala muwasola gobawa ani atayagala baasa zaffe zino zibatuwa bye bagaba ku bikolo tewali ate kati zakulaakulana ziri modernized ngaga kati nga hajo omumanyi mumanyi ajasobola okuwa $1 Uganda million shillings anga akusibola okuva ku dduka olwo omugagga yatuyita ku mukolo ku mbaga yatuyise ngaabo walimu obuwalimu era nategeera nti wallahi abantu abagenda okuva ku dduwa wano mu Uganda ez'obubaani ezo batono kati yatuyita ku mbaga ewa mutabani we bwatuyita mu mbaga n'atuteera mu bbaasa n'atuteeramu $50 5
ate twali tufuluma n'atusimba 5 muganda wange tuba tutambula naye n'alugwamu olwo 5 naye n'alukola baali basindise okunvuga naye yali atuleese ku mbaga kati ku mbaga awo ku mukolo tusabayo ku dduweera twasanga weera bateeseteese kusabayo edduwa naye buli muwalimu eyaliko yafuna emitwalo aga baalinga abawalimu 5 oba 4 aga kati ate n'atuteega ne ku mulyango wali n'atusimba ezzike baliita zzike nagamba nga nvudde wange ati abasajja bano abawangaalira mu mbeera eno wallahi nsuubira tebayi okujjako Allah nga akusaasidde busaasisi kwabamu tebalya bya misana waka waabwe kyemisana nga agambye nze sirya kya misana waka ninga akirya buli lunaku akirya ku mukolo ogwo anti buli lunaku akirya naye nga takiridde waka akirya ku mikolo gyatambulira abalanga nti ku weekend nze ku lw'esande sirya kya misana waka kitegete abeerako ne bida gyakoze eki gyagenzeeko abeerako ne bida era bw'omubuuze puroguramu agiina edduwa ya haji kamadi ewa kamulali ewa haji nasibu ewa haji shwaibu aziina okuviira babatuula bate ne bazisengeka olwo nezibeerayo 2 emu yakumakya endala yakawungeezi ekitegedde naye nga buli emu eriko ebbaasa kati mbuulira omuntu eyakifuula omulimu wonaamugira mu nsonga era oyingirira mwogowe sallallahu alungamye umma amin kuno te kyamakulu nnyo okubeera nga tusabira ku umma kuba okulungama kw'abantu abo okutegeera ekituufu wallahi kisobokera ddala bulungi omuntu n'awangala bw'atyo ng'omutima gwe Allah taguguddewo okumulaga kituufu oba ng'amulaga ekituufu naye ng'alabanga ebifaanana byonna ebituufu okusoma edduwa eri etaliiko njigiriza ya nabbi ndituufu neeno kaseebeera dduwa nga ye bw'alowooza eno ibada nabbi yagamba Muhammad addu'a huwa al-ibada edduwa kwe kusinza Allah kwennyini ate ibada mateeka g'eddiini al-ibada tawqifiyya naqifu min haythu ma waqafa al-Qur'an wa sunna Qur'ani kyetubuulidde ku ibada yonna kyetukola ne sunna kyetubuulidde ku ibada kyetukola fil kayfiyya wa ghayriha mu nkola gye tugikolamu n'ebisigadde barakallahu fikum agamba nti bamuyita Ashraf Abdul Nasiri agamba nti senga enjuba bwekyuka n'ekibula kikyuka tesobola kutuuka ku extent kwa kibula kukyuka mathalan nti enjuba ekyukenga eviira mu north west si kyangu oba north east si kyangu matla y'enjuba ebeera mutakariba okubeera nga busemberedde nnyo so tugamba nti tekisoboka kukyuka kibula eastern part egenda kusigala nga ye eastern part ne western part egenda kusigala nga ye western world katugamba nti side yonna kasi otegeera nti eno yeva enjuba eno yegwa enjuba n'otunulayo bwoti enjuba gyegwa ddyowo yenna abeera kibula tekijja kukyuka ila qiyami saa kyetusuubira wallahu ta'ala is saying if sperms comes out when I'm in salah what should I do ekitegeeza nti salah giveemu kuba sperm okuvaamu khurujul mani kizuusa ate bizuusa ebiki ebinene ukhruju waqtasil kasomulira nga avaamu ukhruju waqtasil genda onaabe wa tu'idu as-salah oddemuki barakallahu fikum sala wallahu ta'ala ala Hadija Abubakar from Saudi Arabia Sheikh Osira mbogera kikukutte ebikonkome amakonkome tetugatta bwe bategeeza amakonkome gana agabeera ne babategeezaamu obunyabu n'obubeera ku bisenge sunna kubitta Aisha yabeeranga n'olunyago nga lwakuba amakonkome binyeebi bibeera ku kisenge ebyo ebeera mu brownish color biri mu brownish color ngeyo kati obisanga ekyo mu sunna tukitta amma eminyala tetugitta wal ilmu inda Allah barakallahu fikum Sheikh senga nerabira okunaaba janaba nensala subuhi nensala dhuhuri nensala asiri nenzijukira ku magalibi enam Sheikh nkola ntya swala zonna ziddemu ezo swala zonna ziddemu bi anna olw'ensonga nti sallaita hazihi salawat oba sallaita hazihi salawat ala ghairi tahara
atenga tahara kalombolombo mulombolombo bwaki essala omuntu singa faqada shuruta siha oba siha singa abulwaka kalombolombo mulombolombo bw'essala obugituusa nga nabbi yalamula nti essala ebeera si ntuufu ng'aka tahara nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda kigambo kiri kiriya nnyo. Allah takkiriza essala gweoyagala essala yo Allah alemegikiriza hatta yatawadda omala kugenda n'ofuna tahara akati noono idha ahdatha bw'aba ategeezaamu ti yali ategeeza mu wuzu y'ekizuuso ekinene kunaaba paka nga amaze kukola ki kunaaba paka nga omaze kunaaba Allah n'alyoka akkiriza essala yo. Kati kitegeeza ki nti bw'ofuna hadath nebeerawo sala subhi dhuhuri asiri neweerabira nti wabadde ne janaba ku magharibi ogenda okugira bwoti nga wojjukirira genda onaabe zonna okutandikira ku yasoose subhi saali lwaki yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti man nama ani salati aw nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha yenna yerabira essala agisalire wakoze ki wajjukiridde kati ojjukidde ku maalibi zonna zeweerabidde zisaale obujulizi we buli bwe bulaga ekyo wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti kiramulwa kitya singa mba mpuliriza Qur'an mu earphones ngeno bwe nongoosa n'okutuukira ddala mu toyi yonna nawe ntuuka mu toyi Qur'an eyo njijjeko watuuka mu toyi ku mulyango gwa toyi agijjeko Qur'an tetugiwuliriza mu toyi ebigambo bya Allah bitukuvu kamu ku bubonero obulaga nti oginyoomye. Nsaba Allah atusonyiwe ya rabbi. Bangi balina endowooza efaanana bwetyo nga siba akuuta ekintu ogira bwati nayingira mu toyi ng'akola ebi. Nsaba Allah atusonyiwe ya rabbi. Naam, barakallahu fikum. Azkari z'okumakya n'akawungeezi ziri mu Husnul Muslim zokka ziri mu Husnul Muslim ze zokka oba waliyo n'endala eziri mu bitabo ebirala? Waliwo endala nga Sahihul Adhkari kya Imamu Al-Albani Allah musime yawandiika Sahihul Adhkari kitabo kirungi nnyo. Ebitabo bya sunna byonna Sahihul Bukhari mulimu adhkari, Sahih Muslim mulimu, Sunan Abi Dawuda mulimu, Sunan Tirmidhi mulimu, Sunan Ibn Majah mulimu, Sunan An-Nasa mulimu, Musnad gwa Imamu Ahmad mulimu ne mu Mustadrak adhkari mweziri, Muwatta gwa Imam Malik mulimu adhkari nyingi nnyo mu bitabe byaki ebyenjawulo. So tuziitirizo zikola ki okuzoogera endala zirina mu Qur'an mulimu adhkari mu adhkari zetwogera ku makya hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ku makya kyogera emirundi musanvu. Suratu Tauba aya yesembaye fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Yemu ku adhkari zetwogera ku makya wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Agamba nti bwe mba nkola adhkari z'okumakya n'akawungeezi kyateeka okuzisoma mu mitendera nga bwe zasengekebwa oba nsobola okutandikira ku yonna gye mba njagala? Tandikira ku gyoba oyagadde, wabula bano batuteerawo kubeera nga tuzitambwe kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam oyinza okusanga oluusi zonna teyazoogera lumu mu arrangement eno ffe gye tulina naye nga wajjawo obujulizi obulaga nti yajoogerako eno. Basahaba bwe batyo balaga yajoogerako eno neno yajoogerako neno yajoogerako. Kati woba otandikidde kweriwa ebbanga lyomala ng'olisa adhikariza ku makya wallahu ta'ala alam. Okujjako adhikari oluvannyuma lw'esswala zino waliwo aya ezirina arrangement ennungi nti yamalanga ayatul kursi n'asoma qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Zimanyikiddwa. Oba ebigambo bino ebitandika astaghfirullah 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 allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ebyo nabyo arrangement yabyo bwetyo paka awo bikoma. Ate sigadde oyongerako la ilaha illallah wahdahu la sharika la buli omu. Kati format gye mukoze gye mutambuliddeko mukozese eyo biidhinillah. Okay, barakallahu fikum. Sheikh Tulmu Dhul-Qa'ida ennaku z'omwezi olwalira 27. Naam. Kitegeeza tubuzayo ennaku wakati w'essatu n'ebbiri
bubaka kibwowa abasiraamu eggwanga lyonna n'ensi yonna kubanga rawda ecrossinga borders ebikwatagana ne ku adhiya inshallah. Soka kwa byonna baga nti omwezi gwa Dhulqaida ahadu ashhuri lhajj gugumu ku myezi gyaki gya hijja. Qala Allahu fihinna, Allah bwe yali ajogerako emyezi egyo yaga nti alhajju ashhuru ma'lumat, hijja ine emyezi ekikoze ekimanyikiddwa. Faman farada fihinna alhajj, yenna aleeta niyo okukola hijja mujjo fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yaga nti tagezaako okukola obwononefu obuseegu mu myezi egyo obanga agenza okukola hijja tukolerayo ebyo buseegu. Wala jidala fil hajj wama tafaalu min khairi ya'lamuhu Allah, byonna bye bamukoleddemu Allah ababimanyi. Watazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa, mwesibire entanda esinga okubeera ennungi entanda y'okutyani Allah tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiriza abantu tugenda kutandika ennaku ezisooka mu mwezi gwa Dhulhajj 10. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzo gati ma min ayamin ala amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Teriyo naku zensi zisinga naku zino ngokoleddemu omulimu Allah gwagala nnyo era guba mulungi gyali. Fa akthiru fihi min at-takbir wat-tahmid wat-tasbih, ekizemu takbir, tahmid, tasbih. Tutandika takbira zaffe okuva ennaku ezitandika ku personal basis. Tuganta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdulillah alhamdulillah kiyitirize nnyo. Subhanallah subhanallah kiyitirize nnyo mu nnaku ezo. Egimu ku mirimu emirungi egikolebwa mu nnaku ezo. Wallahu ta'ala a'lam. Ekisembayo nkutira abantu okusala dhuhiya. Tuyina mu okusaliramu ki? Okusaliramu ebisolo. Zuhiya ebisolo. Wayina ente gisali omba musobolo gyegata. Naam. Konsolo kisobokera ddala bulungi ombanga contributinze ne musonda nga naye ujali ne musala niyabatan anhu nga mukiikiridde. Era mbiraba bingi nnyo bibakwata ne basindika eno abawarabu ne babisala niyabatan anhu, abatake ne babisala niyabatan anhu. Naye nga si bannayuganda babisaze, nakisaze tamanyi na gye bakisalidde, bamulaga vidiyo kitegedde. Kisoboka era empeera yetuuka nabwe kityo okujjako abantu abali eri ku mikolo gya hijja. Ate bo bakola byabwe birala, bo bali mu bya kutwala hadisi nga tamattu. Hijja ya tamattu tulina okutwala ki ebisolo nga tubitwala ku Kaaba. Abakoze mahdurati alhajji ng'okusala enviiri ng'obudde tebunakola ki, oba ng'okuleka enviiri ne otazisala olw'okubeera ng'olina adha mu mutwe. Allah nga bwagamba mu Qur'an osobola okusiiba oba okubeera nga ofunayo ki, okufunayo ekirabo n'okitwalira Kaaba. Abantu ba Kaaba ne bakola ki, babeera nga bakirya. So bingi nnyo n'abantu abayigidde mu kukola ki mu hijja nabo bayina emitango gyabwe gye balina okukola okuwa. Balina emitango gye balina okuwa. Naye ala kulli kyetwagalamu nti gwali wano e Uganda mu busobozi bw'olina osobola okusala embuzi gisali. Omuntu asobola okusala embuzi ng'agisalidde ye n'abantu babawoka. Bwaba tebalina busobozi balala kusala, abalina obusobozi obusala musale mwenna. Omuntu asobola okusala ente ne beegattako 7 oba okugisala wekka oba osala ente 10 la basabi. Oli awo abayo wadde naganze yenda kusala ente 10 sala la basabi. Njaga kusala 10 sala. Njaga kusala embuzi 10 sala. Njagala kusala ngamiya 10 sala. Wemba mwegattidde ku ngamiya 7 la basabi. Mwegattidde ku nte 7 la basabi. Asaze embuzi omu toyina buzibu. Barakallahu fikum jazakumullahu khair. Katukoma ondoza. Barakallahu fikum wa kafala Allahu min amthalikum. Wakuba nti tu winding up naye nga bingi nnyo. Inshallah tujja kweyongera mu programs zaffe inshallah endala. Mubadde balabi baffe abalungi
balabi balungi ababadde batugoberera ku mitimbagano gyonna WhatsApp, social media yonna platform, abaganda baffe abali e Bahrain, muganda waffe Shafiki Mayega, barakallahu fikum, webale kubeera nga mwana wattu otugoberera, n'abalala bonna abali gye muli, abali ekiboga, barakallahu fikum, abali mu up countries yonna Kapchora, Ludda Wapa Kwaki yonna, barakallahu fikum, na yonna Rawda Islam Media gyesobola okubeera nga ekutuukirako. Tubeebaza bwe tubadde nabo mu studio, abadde ku kamera tubadde ne Rukumani na mwana wattu atuweereza insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullah.